السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا عملا صالحا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الآية bakadde baffe mwenna era ne abantu mwenna basseruganda abaana baffe banyinaffe abantu mwenna abakuŋŋaanya olwaleero tubalamusiza n'ekiramuso kino ekyomujjana, kiramuso eky'emirembe eky'emikisa ekyava ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga tugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma ne tuboozaayoza nti Allah yeebale okubaleeta ne mutuula awasomesebwa. Omuntu bw'atuula awasomesebwa ayinza okubaako byebuuza nti afunira wa, naye waafunira we wali wangi ddala ddala. Malayika gye ziri, inna lillahi malaikatun sayahin. Ddala Allah alina zimalayika ennawunyi ezigenda zinoonyereza wa awatudde abaddu be nga balina kye banoonya okuyiga paka we batuuka mu kifo nga kino e Kayunga, nga waliwo abatudde, abaana abato, abakulu, abakyala, abaami, abamanyi n'abawuliriza abazze okubeera nga bayongera okweyigiriza eddiini yaabwe. Allah n'abeera nga aboogerako mu kibinja kya bamalayika baali nabo, n'abasonyiwa, n'akkiriza omukisa gw'okubeera nga bye banaasaba nga bali wano, Allah ajja kubeera nga abyanukula. Ensonga eyo nnene, ensonga nkulu, njagadde okutuusa obugambo buno bubiri oba omusomo guno nga gwa butundutundu bubiri. Katundu akasooka nga nako kampi, n'akatundu akokubiri nga kampi olw'okuba nga gugasse abantu benna. Katundu akasooka ma huwa dawru almar'ati almuslima fi da'wa. Dawru almar'a almuslima fi da'wa, omulimu gw'omukyala omusiraamu yandibadde akola mulimu ki, agasa ki daawa y'obusiraamu. Daawa kwe kukoola abantu ne bajja ne bayingira mu busiraamu. Daawa kwe kubeera nga otegeeza abantu, irshad wa tawjih, okubuulira abantu bye basaana okukola, okuyamba obusiraamu okugenda mu maaso. Omukyala omusiraamu asobola kuyamba atya obusiraamu okugenda mu maaso? Tuyinza okuleetayo ebyokuyiga bibiri, ebyokwejjukanya bibiri bisatu, ogwo ne tuguvaako olw'okubanga n'abaami we bali tusuubira nti tujja bawaayo akantu katono nnyo ku duwa za Nabbi Musa ze yasaba, nammwe ze tubaleetedde. Abaami, abakyala, dawru almar'a almuslima, omulimu gw'omukyala omusiraamu fi daawa, mu kubeera nga awanirira daawa egende mu maaso, mulimu munene, mulimu mulungi. Naye abakyala abamu bagenda ne beesulirayo ogwannaggamba. Abantu abasulayo ogwannaggamba baba bakoze bubi, okubeera nga tebasobodde kubeera nga bakola omulimu ogw'abatonza, ekyatonza abakyala n'abaami kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye omukyala bw'aba takoze kino ayamba ddiini kugenda mu maaso, aba atufiirizza. Naye omukyala alina omulimu gwonna gw'ayinza okukola ne guyamba daawa eno okugenda mu maaso. Mbadde ngamba abakyala balina kufumba mmere, balina kubeera nga bazaala abaana. Nedda, omukyala alina omulimu munene gw'alina okukola, obusiraamu buno ne bugenda mu maaso. Lumu twasoma omusomo nga waliwo sheekhe kati yafa, bamuyitanga Yakubu nga w'ejjinja, yatusomesa omusomo wa birongo eyo gwali gwa swala. Bwe yamaliriza n'agamba nti mubuuze, abakyala mubuuze, n'abaami mubuuze. Eswala yali etunoze bulungi, omusomo gwatukwatako nnyo.
omukyala n'awanika omukono n'agamba sheekh yali musoga omukyala omufumbo yeena asaala. Fenna twewuunya nnyo ekibuuzo ekyo ng'omukyala aludde mu bufumbo bwa bbaawe naye ng'abuuza nti ebyo byonna by'osomesezza ebikulu bwe bityo ku swala wamma n'omukyala omufumbo yeena asaala. Abaye asaala. Kati bw'abanga tannaba nakutandika yali tannatandika kusaala aba alina mulimu kigwana akolera obusiraamu bugende mu maaso. Kyokka oluusi yali daawa embi eyakolebwanga abaami nga bateekawo etteeka nti tewali kulya mmere mu maka gaabwe ng'eswala tennakola ki naye nga alina ogisaala yisaaba semaka yekka yagisaala era nga bayinza n'okumwegayirira haji saala tulye haji otulumisa enjala. Haji abalumisa enjala tannakola ki ate bo abagenda okujjula ate abaana. Subhanallah. Kati njagadde twogereko ku bakyala bano babiri basatu tulabe bakola ki tukibayigeko. Abakyala b'ekayunga n'abalala abawuliriza kuba kati daawa etambula nnyo n'esomoka ennyanja. Abali emitala w'amayanja bandibadde bayigira ku ki bayigira ki ku bakyala abo baakulembera nabo batwaleko daawa mu maaso. Omukyala asooka ye maama wa Musa alayhi salaam. Bw'obanga olina byowandiika gamba nti omukyala asooka ye maama waani wa Musa alayhi salaam. Maama wa Musa alayhi salaam Maama wa Musa alayhi salaam mukyala yali muvumu nnyo, yali w'amaanyi nnyo mu ddiini. Omukyala oyo yaliwo mu biseera nga abaana abalenzi abazaalibwa bonna battibwa. Nga lukanywa omusaayi Falaawo ayali amamidde Misiri nga buli mwana azaalibwa nga mulenzi alina okuttibwa, si kulwa nga ajja kuwangala n'akula n'amamulako obwakabaka bwa Falaawo. Maama wa Musa wajjira nga yalina okutaasa obusiraamu. Allah agenda kubeera nga ayisiza ku ye nga sababu ensonga ataasa obusiraamu. Omwana omuwala akuzibwa olwaleero bwe baba bakututte ku ssomero ly'obusiraamu lowooza nti olunaku lumu ogenda kutaasa obusiraamu mu mbeera zonna eziriba zeetaagisa, nga ne bwe kiriba kitono nnyo kuzaala mwana musiraamu n'omwola n'abeera ng'agenda akola obusiraamu. Kyekimu ku bitonotono by'oyinza okukola, naye waliwo embeera ey'okuluma obujiji nga maama wa Musa gye yalimu. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku mukyalo oyo ti wa awhayna ila ummi Musa an ardiihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayk wa jailuhu min al mursalin. Ayeyo yali eteekateeka maama wa Musa alayhi salaam nga Musa tannaba na kubeera nabbi, nga mwana omuto. Abakyala tuyigire ku maama wa Musa nti abaana bato be tuyina mu maka bayinza okubeera ab'ensonga ennene enkya mu kuweereza obusiraamu. N'olwekyo tubagunjule bulungi, n'olwekyo tuteeke ebigambo ebirungi mu matu gaabwe, n'olwekyo tubasomese era tubayigirize ebisaanira abantu abalikolerera obusiraamu okubeera nga babimanyi. Maama wa Musa bw'azaala omwana nga ye Musa nga mulenzi nga naye ali entitled ateekwa okuttibwa abambowa singa bamanya nti azadde mulenzi. Naye Allah yamutegeeza, yamumanyisa, yamuwa obubaka nti oyo yewadde mulenzi muyonse, oyo muyonse aliko ensonga. Allah bwe yali ayogera mu kyafaayo ekirala ekya Nabbi Yusufu yagamba wallahu ghalibu ala amri, ti ensonga ya Allah erina okuyitawo, erina okuwangula. Ya Yusufu ensonga ye nga bwe yatambula mu ssula ya Yusufu, ensonga ye yawangula. Ensonga ya Allah yawangula era Yusufu n'abeerako ensonga. Naye neeno Allah yagamba nti oyo muyonse.
naye bw'oba otidde okumuyonsa ebyokwerinda embeera yonna okujja abasajja bamusaleko obulago nga naawe oli awo mwambaze bulungi musiiga akazigo oba omuyonse nako mu kibaya suula ku mazzi tonakuwala ku ebyo by'osigadde tosigala ng'oli munakuwavu ku mbeera egenda okuddirira ate totya ku mwana byagenda okusanga eyo mu maaso nti oba ku nnyanja kubaako goonya oba kubaako ebintu emisota n'ebintu ebirala totya ku mwana byagenda kusanga tonakuwala mu mbeera gyakuleseemu inna radduhu ilaik Allah yamukakasa omukyala nti ngenda kuddiza omwana oyo wajailuhu min almursalin ate mufuule omubaka abakyala bangi twagala bayige abawala abato n'abakyala abakulu nti endagaano y'amazima ya Allah y'amazima wano Allah yakola endagaano n'omukyalo oyo n'amugamba nti amusuule ku mazzi tatya teyeralikirira tanafuwa tanakuwala Allah ajja mumuddiza ate agenda mufuula nabbi amaka mangi tegakyatereera olwa okubeera nti abakyala abamu tebakkiriza nti endagaano ya Allah y'amazima nti era ddala essola nsonga nkulu nti era ddala omuntu asobola okubeera ne shiriki n'amulwanyisa n'amuwangula n'afumba mu bufumbo nga talina kantu konna mwana wange ogenda okufumbirwa naye omukyala tafumbiraawo omukyala tafumbiraawo kitegeeza ki afumbira kuki abasajja mwogere afumbira kuki ku ddagala haramu mbu omukyala omulimu omulungi gwakola kujja mwana we ku akida kumuteeka ku shiriki mbu abeeko akantu kagendako mu bufumbo bakyala tunyweze endagaano omukyala oyo yakola ki mu ebyo omukyala oyo Allah bw'amala okukola naye endagaano Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza bingi ebyaddiriraawo byali byakubeera ng'alina okusirika yasirika n'atejjaayo nti omwana oli gwe balonze kubanga Allah byatunyumiza wakati awo mwalimu okulonda omwana oyo ng'abamulonze ate be b'obuyinza era ne bamukuuma ne bamuteeka mu lubiri gye yali alina okubeera omwana n'abeera ng'akaaba tayonka nga era nayo yali mission ya Allah subhanahu wa ta'ala ate nga bamwetaaga abeerewo olw'omukyalo omulala kyeyayogera kyetugenda kubaako kyetumuyigako omukyalo ono tumuyigirako ki kyeyayamba obusiraamu yakuuma ekyama simanyi oba abantu baba bawuliriza paka abasomesa bonna be banaggwayo nga banyenyamu bunyenya mitwe oba abeera n'akakalaamu n'abaako ekigambo kimu n'akiwandiika nga kinaamujjukiza naye bw'oba onyenya bunyenya nti soma baaba soma oba olimba kubanga abasomesa bakyali bangi ojja kubyerabira oteekako akagambo kamu wansi n'ogamba nti katimu sir okukuuma ekyama kiyinza okuyamba obusiraamu ng'omukyala maama wa Musa bwe yakuuma ekyama era Allah amunyumyako mu aya emu n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala amunyumyako wano n'agamba nti yakeesa enkya maama wa Musa wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin nti omukyala yakuuma ekyama naye nga kimwokya kimuli bubi abakuuma ebyama bonna biba bibali bubi naye gamba banaye kuno si kugeya naye gamba buli ng'ate kugeya naye neyewa Max naga nti kuno si kukola ki kubanga omumwa gumuli bubi tegusirika noono gwe baabulidde ekyama kimuli bubi ayagala okukyogera nti gwe nno okyannayisizaako obubi naye nze mmanyi ebyama bya kitaawo mukiraamo toliimu kwegamba oyogera kyaki lwaki tokuuma kyama maama wa Musa ng'omukyala dawruha fi da'wa yakuuma ekyama Musa n'abeera mulamu ebbanga ddene naye Allah atunyumiza nti wa asbaha fuadu ummi Musa farigha ekiseera kyatuka nga omutima amameeme n'omwoyo gwa maama wa Musa gwonna nga gumuceekeera nga mweraliikirivu farigha nga talina kirala kyalowoozaako okujjako omwana we gwe yasuula ku mazzi in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha kabula kata kyatule akikubewo
omwana gwe banoonyeza maama we yenze oba bamutte nange banzite kuba abakyala basalawo okufa n'abaana baabwe. Naliko wano bamujjuma ne mbagamba omukyala yayingira ekkubo ng'abantu bagenda omwana bayogera nti omwana oba yali asaanika mmere oba yali asiika nva. Bino ebyana ebibeera ku street yokwo nga main road ate nga n'emizigo gye basulako giri kumpi. Ekyana ne kitandika okutambula ne kiyingira ekkubo wakati emmotoka ejja main road edduka nnyo naye bebaga ndi omwana n'anoonya owuwe wano nga tamulaba ng'atuuse mu kkubo wakati. Omukyala nga teyeebuuzizza ku biki ebiyinza okuddira naye yayingira ekkubo emmotoka ebakube babiri. Abo be bakyala n'okufaayo ku mwana we. Naye Allah agamba nti lawula arrabatna ala qalbiha litakuna min almuminin, singa saasiba mutima gwe agume asirika abeera omukkiriza. Abakyala tuyige okukuuma ku byama daawe etambule obusiraamu bugendeko mu maaso. Naye maama n'omunyulo ne lwe gutanoga era n'okuba essimu ogamba tuli eno naye natomera mumbu watomera gye wafumbirwa. N'ebirala bingi ebitambula olw'olulimi luno obutalukuuma. Ekyokubiri awo tuyizeewo kimu kyakuuma kyamu. Era Allah subhanahu wa ta'ala atuyigiriza ku mukyalo oyo nti omukyalo oyo yasiba n'abeera nga tasobola kusamwasamwa na bigambo n'aguma nga naye kimwokya. Katumuyigeko ekyo olwaleero naye ng'alina n'ebirala bitusobola omuyigako. Obudde tebuli ku sayidi yaffe butambula. Abakyala tuyige ku maama wa Musa okukuuma ebyama. Tumukomezaawo ku mulundi omulala tuli mugazi y'okusingakaawo. Omukyala omulala ali awo wennyini mu Suratul Qasas amangu ddala nga omwana oli yakasuulibwa ku mazzi. Allah atunyumiza nti ne bamulonda n'alondebwa abantu b'ennyumba ya Faraawo bennyini era ne bamubeeza mu nnyumba yaabwe mu lubiri. Yaati dawran akhar lihadhihi almar'ati almuslima fi khidmati alhanifiyati samha. Amaanyi amalala gajja olubimbi lw'omukyalo omulala luyingirawo mu kuweereza eddiini ya Allah n'ey'ekitiibwa. Imra'atu Firaun, mukyala wa Faraawo. Omukyala atudde mu nnyumba ya kanywa musaayi assa abantu abakunuukiriza mu 1,000 ng'akuuma entebe ye, ate omwana gwe balonze ali mu nnyumba ye. Omukyala ayogera. Abakyala abatudde wano n'abali emitala w'amayanja abatulaba si bangi aboogera ebiyamba, naye bangi aboogera girigiri ng'abayindi be bagamba. Kalamu girigiri, ebigambo ebitalina kye biyamba bangi. Omukyala atudde mu dalasa ya leero yiga okwogeranga bitono naye nga bya nsonga, naddala mu maka n'abatuuze ababeera mu maka ago. Ono omukyala wa Faraawo Allah amutunyumizaako n'agamba nti waqalat imra'atu Firaun qurrat aynin li wa lak. Omukyala yavaayo n'alaba omwana gwe balonze gwe baleese naga omwana anfaananidde bulungi, ekyana kino nga kirabika bulungi. Wulira ebigambo bye bitandise okutaasa obulamu bwa Musa bubeewo. Walak n'akiteeka ne ku mwami we n'amugamba naawe era kirabika omwana ono akulabikidde bulungi. Wulidde singa yali alabikidde bulungi omukyala ng'ate omwami tamulabikidde bulungi, ago masala gandibadde malala. Naye akimuteekako naga nti atufaananidde bulungi nze naawe, la taktuluuhu. Kati ono tasaana kuttibwa, ono temutta, kubanga okutta kwaliwo buli mwana mulenzi yazaalibwa mu kiseera ekyo, era teyattibwa olw'olulimi luno Allah okuluyisaako dawrul mar'a almuslima fi daawa. Omulimu gwe ne gubeera nga gwayita ku lulimi, teyakola kirala kyonna naye yayogera. Asa ayanfaana, omwana oyo ayinza otuyamba maaso eyo. Aw nattakhidhahu walada, tuyinza n'omufuula omwana waffe omuno mu lubiri. Naye Allah akomekereza ayo agamba nga ne batamanya biyinza kuddirira. Naye ddala Faraawo okubeera nga akkiriza ebigambo omukyala bye yayogera n'abantu be bonna abambowa ne batamanya biyinza kuddirira.
naye nga Allah yali alina kyayisaawo. Kati atuyigawo ki abakyala b'e Kayunga? Saawa tekkiriza kubeera nga buli muntu awanika mukono. Tuyigawo omukyala omusiraamu okubaako kyayogera obusiraamu bugende mu maaso, kubanga abakyala balina ennimi ezigonza abaami. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alumu yaga nti ma raaitu min naqisati aqlin wa diini adhhaba li lubbi rajuli min kunna. Ekigambo ekifaanana bwe kityo nti sirabangayo bakyala bakendeevu b'amagezi bwatyo bwe yakozesa abakyala munaatusonyiwa omubaka waffe bwatyo bwe yakikozesa. Tetuba tukireeta twegonza nti sife tuba tukoze ki tukyogedde, naye yalina ensonga yakandi nsirabangayo wakuba seekomu yakireeta nga yakikubawo nnyo, naye ma raaitu min naqisati aqlin wa diin, sirabangayo bakyala bakendeevu b'amagezi n'eddiini. Birina ensonga ebawa amaanyi ku ebyo Sheikh Salim Ali ajja bigaziya. Ensonga y'eddiini okubanga nkendeevu kirina explanation, n'ensonga y'amagezi okubeera nti Allah bw'atyo bwe yakigera kirina nakyo explanation. Ebasanyusa n'obbasanyusa. Adhhaba li lubbi rijali min kunna, sirabangayo batwala birowoozo na bwongo bw'abaami nga mmwe. Abakyala bangi bagenda ne bagonza omusajja alina n'emmundu. Abasajja abatusomesa ffe, waliwo omusomesa omwe yatusomesa amanya gasirikiddwa, wallahi yali mukambwe. Okumanya yali mukambwe ng'abaana abatambudde ne bava ku kisulo ne bagenda eyo ne batayaaya, bwe balaba emmotoka ye badduka n'ebigere n'agenda n'apaakinga emmotoka ye wali ng'ab'ebigere batuuse waateekwa okubeera nga abasanga. Olowooza emisinde egyo gyavanga kuki? Ku kumutya. Agamba wallahi tunaamugamba tuti oba ne balemala bwe bati ne bakyusa bo basanze balema ate nga yabasinga obugezi. Nagali gw'omulema gyawo omulema naawona nakola ki nadduka. Mbeera efaanana bwetu. Abo boolaba abaali abakambwe naye twatuukanga waka waabwe nga abakyala basuna ntoli bwe bati gamba seeka sebo tonanywa kyayi, boogera nabo mu ngeri negyo twewuunya. Naye omukyala aluwa ayize olwaleero ku maama wa Musa nti yayogera ekigambo ekitaasa Musa n'abeera mulamu. Yagamba nti kurratu ayni li walak, mwana afaanana bulungi, la taktuluhu, ono tattibwa, asa yanfaana, ayinza otuyamba. Tuyina ekizibu mu ddaawa, abakyala baggalidde ddaawa olw'ennimi zaabwe. Omwami wo si muwalimu, kafutifu abawalimu n'abakyala baffe mutuleke, naye omwami wo nga si muwalimu naye oyo Budala Kamaani ayambala entalabuusi n'agenda ku muzikiti. Basomesezza nti kirungi okusiibulula. Imaamu nanga nti waliwo abasajja basatu wano tebalina bwe bagenda kusiibulukira, ani abatwala? Oyo Abdurrahman oyo n'agamba nti nze kambatwale, naye munnanga okuyingira eka lutalo lunene ng'abalina abasatu. Amanyi omukyala we nti tatembeka, ebyo tabyagala. Nagamba abakyala lumwe abaami enakasano ne bagamba twegezeemu, ogamba otya ng'ozze nabo? Omwami omu yakolola bukolozi mukyala omwalimu agambye nti abantu bano tebalina bwe bagenda kusibuka. Omanyi nti ogenda obimalayo ng'omukyala abigobi. Tuveeyo tukolerere obusiraamu n'olulimi lwaffe eri abaami baffe. Abo abantu bajje basiibulukuke, amaka gammwe gafune ebirungi. Kale abasiibuluka katubaveeko, waliwo ekinene mu umma. Abasiraamu bangi bafudde ne baleka abaana bamulekwa. Bamulekwa bangi basomedde ku ssente ezitali zaabwe, ezitali za kika kyabwe, essente ez'abantu abalala ne babeera ba mugaso. Nina mulekwa omu ayasomera ku ssente, lumu yakwata ssente nyingi n'aziwaayo n'agamba tuweeyo ssente, naffe twasoma tuli bamulekwa. Yajjukira. Naye abakyala bangi baggalidde bamulekwa okufuna kye balya. Baggalidde bamulekwa. Kale katwegezeemu abasiraamu b'e Kayunga. Omuwalimu waffe Sheikh Kasim agambye nti waliwo omuntu aleese mulekwa wano, n'omugagga omu n'amusasulira mu ssomero liri ng'ajja kusomera bwere, ajja kusoma ng'ava waka naye talina waaviira. Kati gwe omwami omu kwata mulekwa oyo omugye ku ngalo za Imaamu Kasim
omutwale eka twegezeemu mwami ki singa waliwo obudde tewali naye singa waliwo mwami omwangu yanditubuulidde amala nakukolola mukyala omanyi bino ebyeddiini imaamu ampadde mulekwa yo okimalayo bw'abanga omukyala mubi okimalayo mubakuwadde mulekwa jjo owalabana naye ng'agenda kusula wano mu bikunta by'abaana baffe kyokka ng'oluusi balina n'ekisenge ekitaliimu asulamu mbukyabagenyi balina ebitanda n'emifaliso ebitakola singa omuntu amanyi ekirungi ekiri ku mwana mulekwa n'aba mu nnyumba yammwe abakyala yogera gamba nti ajje ekyo ekyabamulekwa ekyabasiibuluka tukimaze bamulekwa tukimaze naye baako byoyiga mu kukozesa olulimi daawe egende mu maaso ekisembayo abakyala bangi balemesezza abaami okutwala abaana mu masomero g'eddiini kutuba ne zisomwa naye omwami okwetengerera n'asiba omusipi n'anyweza n'akuba n'ekikalu addeyo ayogere n'omukyala amumatize nti abaana basomera wano abaana basomawa ate okumubuuza nti abaana basomawa basoma ku muzirimu bajja kubanga muwalimu gundi omanyi kyekitegeeza muwalimu gundi mbw alina stokisi ez'ebituli kyaliwo edda emyaka nga 3-4 ng'omuwalimu tafaayo nnyo ku stokisi gy'ayambadde eno we ne bwebanga akagera akamu kakola ki kafuluma naye kati si bwe kiri nze nzijidde mu motoka mpya okujja wano n'abawalimu abalala bavuga nyinza okuvuga emmotoka empya nga stokisi ya kituli nedda kakati abakyala bangi tebakozesezza lulimi mu kutaasa busiraamu abaana baabwe bagende ku ssomero ly'eddiini kibi nnyo tuyigire ku maama wa Musa ensonga eyo katugendeko ku mukyala omulala bamuyitanga Asma binti Abi Bakari Siddiq radiyallahu anhu omukyala oyo kale yali muwala mu biseera ebyo naye yayamba nnyo eddiini nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kitaawe Abu Bakar baddusizza eddiini ne bagenda beekweka mu lusozi mu mpuku nga bagenda okusenguka mukaddimatul hijra nabawiya nga bateekateeka okusenguka bave mu Makka bagende e Madiina basooka kubeera nga tebagenda direct babeerako mu mpuku okumala ennaku nga 3 naye omuwala yatuuka n'okubeera nga bamukazaako zaatu nitaqaini nti omuwala ow'emisipi ebiri oba tugambe ow'ebifundikwa ebibiri nga yalina ekisipi kye kyasiba muno bw'ati naye nga kyaleeteramu ebigenda okuyamba oba ebyokulya oba byalinga binyeebwa bisiike oba ŋŋano ey'obundaazi oba mu ngeri yonna ng'alina byaleetera taata we ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali we baali beekwese nga baddusa eddiini yaabwe nga omusipi gwa bulijjo ng'omukandala kiba kisipi kinene bwe kiti kati nga wano yakisala n'asibawo eno nga apakiramu bw'ati ebyokulya na wano n'asibawo kino kifundikwa kyakusiba bireme kufuluma ate wano we biyingirira era n'asibawo ekifundikwa bireme kufuluma n'atwalira abaddusiza eddiini yaabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibi ne sahaba we Abu Bakari ekigambo ekyo kyali kinene Asima tumuyigireko abakyala okuweereza abaami abali ku ddiini era tugattawo ne mukyala Khadija yaweereza nnyo bbaawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo babiri katubagattirawo abakyala baluwa abavuddeyo okuweereza abaami abakola eddiini njagala omwami nga musiraamu nga mweru simanyi muwanvu biki n'omufuna omwami wakola mirimu gya ddiini ye imaamu we Kayunga oba Nakasero omuyamba ku ki omuyamba otya asobole okutuusa eddiini ono yabaleeteranga ebyokulya ate mu bubba kubanga baali babanoonya naye yasala nnyo amagezi beere nga bibatuukako teyakoma oyo omukyala tumuyigirako Asma binti Abi Bakar tumuyigirako n'okuyunga oluganda n'abantu b'ekika kyaffe abatali ba ddiini eno tukomawa okubayungako oluganda suratul mumtahana Allah amwogerako nga maama we yamukyalira nga maama we si musiraamu aleese n'enkoko katugambe ebinyeebwa amatooke n'ebintu ebirala ayagala omwana we wadde omwana we ye musiraamu nagamba sisobola birya
sobola bikozesa nga sigenze wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. N'agenda n'amubuuza nti ya Rasulullah, mama wange azze ayagala kuyunga luganda nange naye si wa ddiini eno, nkole ntya? Naleese n'ebirabo mu mbeera efaanana bw'etyo. Allah subhanahu wa ta'ala nassa obubaka mu ssuula eyo aya 2 ziriranaganye nga Allah amugamba nti Allah tabagaana kuyunga luganda n'abantu bammwe abatali ba ddiini yammwe, nga naye ku nsalosalo temutuuka wala n'ogamba nti omusekulira n'eddagala n'omusibira n'irizi kubanga zaatunda kubanga omuyungako oluganda, naye ku nsalosalo ezitasukka mu akiida, ng'okumukimira amazzi n'okumulambulako, kumukubira essimu, kumuteerako airtime, bingi ebisobola okubeera nga bigenda ne bibeeraawo. Bakyala tuyige ku bakyala abo ababiri, Khadija n'ono Asma, okubeera nga tuyamba ku baami baffe mu ddaawa. Kyandibadde kigaziwa okusingako awo. Omukyala omulala Maryam, maama wa Nabbi Isa alayhi salaam, tumuyigirako obunywevu ne akiida ekakasiza ddala ti inna Allaha ala kulli shay'in qadir, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Abantu bangi nga bakyala balemereddwa okunywera, era amaka ne gabeera nga gayuuga kubanga alowooza nti omusajja we ye supiriya, yalina okuleeta ekibumba, yalina okuleeta amata, yalina okuleeta ki, nti era amagezi ge gokka ge gayimirizaawo amaka gammwe. Nedda bannange, bawala bange, bannyinaze, balamu bange, bakyala baffe, abaami bammwe si be bokka abayimirizaawo amaka gammwe. Mukimanye nti abaami bammwe bava waka nga bagenda kukola, bagenda okunoonya ssente, naye nammwe mukola kinene nnyo okubeera nga mubayambako. Bwaba tebaleese ne mumanya nti ddala Allah bw'ate bwageza, ne bwe baleeta ekirungi ekinene era ne mumanya nti Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Omukyalo ono lumu yali ali fi mihrabin, mu kifo wasinziza Allah subhanahu wa ta'ala, naye bwe yali asinza Allah subhanahu wa ta'ala tayib nabaamu ekyekulongoosa nja tukirongoosa. Yali asinza Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga Allah yamugabirira n'amuwanga ebyokulya n'ebyokunywa ebitali mu katale mu kiseera ekyo. Mu byo mwalimu amatunda, nga bw'olaba apple, nga bw'olaba emiyembe, nga bw'olaba ebyokulya ebirala ebiringa amenvu, naye nga bya sizoni, nga sizoni ejja buzi. Nabaga nti kati emiyembe gya Kenya gyayingidde mu Kampala, kati tegiriimu, kati mwegiri. Naye yalina ebibala ebitali ku katale mu kiseera ekyo, ebitali ku sizoni eyo mu kiseera ekyo. Yali abirya. Nabbi Zakariya lumu n'ayitawo n'alaba ebyokulya byalya nga birungi, biri fresh, ate nga tebiriyo mu katale k'ekayunga mu kiseera kino. N'amugamba nti anna laki hadha, ebibala ebifaanana bwe biti ebirungi obijjeewa era mu ngeri ki? Anna bw'ebanga ezze eba erina amakulu mangi. Ngeri ki gy'obifunye? Obifunye otya? Obifunye mu budde ki nga ate tebiri katale ak'ekiseera kino? Qalat huwa min indillah. Omukyala yayanukula n'agamba nti mazima riziki eno evuddewa wa Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ddala Allah agabirira yenna gw'aba ayagadde awatali kubalirira. Ekigambo ekyo ekyokuba nti Allah agabirira, Allah gw'aba ayagadde awatali kubalirira n'amugabirira, abakyala tukiyigire ku bukyalo oyo. Tiyanywera n'amanya nti Allah asobola omugabirira ekiseera kyonna, wadde embeera yali yakanyigo. Hunaalika daa Zakariya rabba. Omukyalo oyo bwe yakyogera mu kiseera ekyo, ne Nabbi Zakariya n'ajjukira edduwa gye yali akola buli kiseera, n'agizza n'asaba Allah amuwe omwana oyo gwe yali asaba, naye nga yawuliriza obugumu n'obuvumu obwali obw'amaanyi omukyala bwe yali akozesezza mukakasa nti Allah ye mugabirizi era yasembayo. Ebigambo ebyo abakyala tubiyigireko. Amaka mangi gonoonese olw'okuba nga riziki oluusi ekendeera,
olwokubanga abakyala bo balowooza nti kasita abanga yafumbirwa omwami talemererwa. Olemererwa otya nga tewampasa? Mulimu ennaku ezimu nga zakulya binyeebwa, mulimu ennaku ez'ebyennyanja, mulimu ez'ennyama. naye bwe lubanga nga ebinyeebwa biddiringanye ennaku ebbiri nga ziraanakanye ate tekityoboola makana kubeera nga gasaasika olwokuba Allah bw'ati bw'aleese ku riziki manya nti ate waliyo wiiki ennamba nga eriba ya nnyama na nkoko. Tuyige okusiibula ku baami baffe nga bagenda okukola n'okubasabira edduwa. Simanyi oba abakyala bamanye edduwa gye basabira abaami nga bagenda okukola, oba embeera yeetasobozesa ng'omwami ye yennyini yeemulula bwemuluzi nga takuwadde na mukisa kumusabira dduwa eyo. Ogenda okubuuza nti simanyi ono agenze, nga yagenze dda, kubanga alina obuvunaanyizibwa oluusi bwadduka. N'amanya tebakyagamuyita nti Swalehe agenze, baga nti ono simanyi ono agenze, nga yagenze dda. Banakusabira batya edduwa? Tayino olw'okuba nga nsigaze eddakiika 7 malirize inshallah. Njagala akatundu akokubiri ke nabadde ntegese okubeera nga k'abaami baleme gamba nti obwedda ayogera ku bakyala naye nga naawe kibadde kikwatako. Abaami nabadde mbaga nti fakiru fi adiyati Musa alayhi salam. Tukyusizaamu katono ti abaami mmwe tubaleetedde edduwa za nabbi Musa nti muzirowoozeeko. Juzi nalina we nali nsomesa mu mwezi ogwo ogwakayita ogwa Muharram ne mbakuubya ennojjola ebyokuyiga mu dduwa za nabbi Musa alayhi salam. Mweze mbakuutidde ye ntanda gye mbaleetedde ti Musa alayhi salam alina edduwa ze yasaba Allah n'azaanukula. Abaami tulekeraawo okutambula ne shiriki, okweraguza. Abaami tulowooze nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abaami tuleme okubeera nga tulowooza ku mikisa gy'abakadde baffe nti abazadde baffe baali bagagga waliwo ensonga, oba baakola nnyo ne basaba ne Allah, oba Allah bw'atyo bwe yasalawo. Naye tunoonye ssente nga tukozesa edduwa ez'olubeerera. Musa alayhi salam edduwa nyinza okukonako ku 2 naye 2 oba 3 sijja zigaziya kuba nsigaze eddakiika 6. Dduwa esooka Allah bw'amutuma eri Falaawo omukambwe ennyo gye yali yadduka ayali atta abantu abangi, yamusaba nanga rabbi shrah li sadri, Allah nkusaba otaggulula ekifuba kyange. Ngaziya mpewula ekifuba. Abantu bw'azitoowererwa ekifuba asobola okuba nga abeera mulwadde za pressure zijja kubanga afunda waliddwa. Ayinza n'okubeera nga yeetuga kubanga asobeddwa. Ayinza n'okunywa obutwa oba n'okunoonya ssente ze bamuwola agule obutwa nga talina n'azimuwola ez'obutwa kubanga akolere ki akalubiriddwa. Naye yasaba ekigambo ekyo. Bw'oba olina omulimu gwonna gw'ogenda okukola, naddala nga ffe abaami abagenda okuwasa, abawasizza, abatwala abaana ku ssomero, tusabe ku dduwa za Musa eziri wansi w'ekigambo ekyo, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allah nyanjuluze ekifuba, nyanguyize omulimu gwange. Wahlul uqdatan min lisani, ontaggulula olulimi lwange lubeere lwatufu. Omuntu omu ayinza okujja nga alina nekyayagala okwogera, oba mu daawa ng'okugamba abaana be basaale naye nga tasobola kiremerako, tasobola kukinnyonnyola. Lwaki abaana balina okusaala? Lwaki abaana balina okusomera ku ssomero ly'egindi? Soma ku dduwa za nabbi Musa, ezo zijja kuyamba. Wansi eno n'asaba Allah amuteekeko omuyambi nga muganda we. Baganda baffe abasajja abali wano, mufeeyo ku baganda bamwe batunulangako. Ng'omutunulako nga temugenda kwesimbawo ku byabufuzi, mutunuleko nga temugenda Makka, mutunuleko bw'oba osaala naye asaale. Bw'oba olina edduwa gy'omanyi nga dhikiri gimuyigirizeeko muganda we. Olaba bwe tukiyiga ku Musa alayhi salam, mu baganda be yasaba mu Allah muganda we ayitibwa mu Haruna amwegatteko ku mulimu guno kuba yali amumanyi nga bakola bonna emirimu gy'eddiini nga tebannaba kubeera nga batuuka ku kino. Egamba nywere naye era nkole naye omulimu guno, kainusabihaka kathira
wa nadhkuraka kathira. Kyenjagala okujja tukutendereze ennyo nga tuli babiri era tukwogereko nnyo nga tuli babiri. Kyenjagala okujjayo innaka kunta bina basira. Allah tetugenda kitandika kati kya tasbihi n'okubeera nga tukola emirimu gy'eddiini obadde otulaba bwe tubadde tweyisa. Muganda wange gwe oli muwalimu. Muganda wange gwe waleeta munno n'omujja mu kyalo n'omuleeta wano mu katawuni e Kayunga. Allah abadde abalaba gwe ne muganda wo nga mukola ki? Abadde abalaba nga Musa bwe yagamba nti abadde abalaba Allah waabwe nga batendereza. Gwe abadde Allah akulaba nga obadde okola ki? Edduwa eyo bwe yagimalaayo Allah yamugamba nti kad utiita su'ulaka ya Musa. Allah yagamba Musa nti kyosaba nkikoze ki? Nkikuwadde. Tubimuyigirako abaami abali wano nti tusabenga nnyo Allah kubanga Allah ali kumpi awulira era ayanukula. Edduwa gye njagala kusembyayo nga nsigaze eddakiika 2 zokka yedduwa Nabbi Musa gye yasaba alayhi salaam ng'adduse ekibabu kya Falaawo agenze mu nsi endala Allah n'agyanukula. Abantu bangi abasajja oba abavubuka bakyusa ebibanja n'agamba kuba n'atunzeewo kati agenze ekiboga naye n'atateekako dduwa. Kati mu Uganda avuddemu n'akayumba akatunze agenze Dubai kukola n'atateekako dduwa. Abantu bangi balina kye bayamba eddiini n'egenda mu maaso naye bw'amala okuyamba omulimu ogwo ne guggwa ate tasabirako dduwa. Kyokka nga buli dduwa gy'osaba ng'omaze kukola mulimu gwa ddiini nga mulungi Allah ajyanukula kubanga okulembeza omulimu omulungi. Musa alayhi salaam bw'atuuka e Madiyana yali talina amumanyi naye talina gw'amanyi, talina kyakulya, talina wakusula, talina mukazi, talina mulimu, talina bingi byonna nga talina. N'ayamba abaana bawala n'abanywesezaako ensolo zaabwe nadda mu kati n'agamba nti rabbi inni lima anzalta ilayya min khayri faqir. Ayi Mukama Katonda wange nkusaba kyonna obugabirizi bwo gye bukoma kyonna kyonampa ndi mwetaavu gye kiri. Tewali amumanyi, tewali gwamanyi, tamanyi wakusula, talina kyakulya, talina mukazi, talina mulimu, talina magana. Tonywemu katono mu ddakiika eno esembayo Musa alayhi salaam omulimu gwe yali akoze omulungi ogw'okunywesa ensolo z'abaana abawala nga tamaze kubuuza nti oba baazaalako oba ani asinga obukulu ku bombiriri oba basomawa oba babeerawa. Teyabuuza kubanga Allah bwe yali atunyumiza ekyafaayo ekyo yakozesa faa'u ta'qibiya, faa'u ey'okuddiringanya amangu ey'amangu yakati fasaqa lahuma. Amangu ago bwe yawulira yabanyweseza ensolo zaabwe nga tabuuzizza ani kummwe asinga obukulu, mwazaalako, mwazirwanako, tabuuzizza oba baazirwanako, tababuuzizza gye basoma. Abasajja bangi tuyige bwe tuba tunayamba omwana omuwala tumubuuza nga oba yazirwanako. Yamba omuddu wa Allah, yamba omuddu wa Allah. Allah yayanukula edduwa ye oba teyagyanukula? Mangu ddala era nafaa'u ta'qibiya Allah gye yakozesa agamba omukyala n'amujja fajaa'atu ihdahuma tamshi. Mangu omwana omuwala najja omu ku bawala ababiri nga tamshi ala istihya. Namugamba nti muzeeyi akuyita akusasula omuwendo gw'ekyo ky'otukoledde otunyweseza ku nsolo ng'obudde bukyali. N'afuna abamumanyi, n'afuna abamanyi, n'afuna aw'okusula, n'afuna ekyokulya, n'afuna omulimu, n'afuna omukyala, n'afuna amagana. Okima kye Dubai nga tosabye edduwa. Otunda ekibanja kya wano ogenda ekibuga nga tosabye edduwa. Tojja bifuna gattako edduwa, kola emirimu emirungi naye ng'edduwa nsonga nkulu. Nsaba Allah ow'ekisa nannyini Namulonde ennene atwongere okumanya n'okutegeera, atwanguyize emirimu gya ddaawa n'obuvunaanyizibwa bw'atukwasizza, atuwe abakyala abalungi abayigira ku bakyala abaakulembera, atuwe abaami abalungi abayigira ku baami abaakulembera, atusonyiwe ebiba bisobye kubanga tuli bantu. Innahu waliyu dhalika walqadirun alayh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.